ya ntegezeddwako twali twongera kubebaza olw'okuyimirira n'omuganda waffe Bobi Giant. Okusooka twali twasobola okufuna 1.6M wano, naye waliwo abayongeddeko tumwongerayo 200 neziwera 1.8 era nezo zamutuuse 200 ezasembyeyo nazo zimutuuseeko. Mwebali nnyo bamikwano, mwebalire ddala. Tulina wano obujulizi, najja wano nembuulira enjiri ku nsonga za bakadama ne basekadama okukola ebintu nga tebiggwa ennyumba zaffe. Nembabuulira omwana yali alina ennyumba ng'ennyumba ye bagisibamu ente, nabuulira enjiri n'akabano ga pasita nze gwagamba, n'agamba nedda Mukama ennaafu is ennaafu. Bambi yeebaza Mukama kubanga yamaliriza ng'ennyumba ye waakiri ng'agiserese, yagiteddeko amabaati ga green, sigenda gibalaga, so yagitaddeko amabaati ga green. Yeebaza Mukama, enjiri eyo yamukola ekintu n'agamba nedda ennaafu is ennaafu. Nagwa mikono gya Mukama, Mukama n'amugabirira ennyumba n'agimaliriza. Kati tusigadde gizzaako na kugiggala. So n'obwo obujulizi njagadde mbubawe kubanga asiima Mukama olw'ekyo. Najja nembabuulira nembagamba nti nno ba Museveni bateesa okuyingira mu Russia, okubeera ne Russia beekutulire ddala ku bazungu. Olunaku lw'olwaliro ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno, Museveni atadde omukono ku ndagaano emuyingiza mu BRICS. Waliwo omukago gwa BRICS, nga BRICS babadde bakifunza nga kirimu Brazil, Russia, India, China and South Africa. Then kati bagenda kukiyita bakiyise oba BRICS. Kati kiri BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa and Uganda. Era mu East African countries Uganda yesoso okwegatta ku mukago ogwo. Luno lwe lugendo olugitwala eyiye egenda kuyitawo nnyo okubeera next ku Russia, kuba Museveni ayagala kwefuula Putin wa Africa. Kati buli omu kubira Mukama engalo ez'amaanyi, kuba kati wano wetulaga byonna Museveni nga bwe bamubala, nga bwe tumubala bw'atambula. Ekyo gw'ogenda kukitya, naye weebaze Mukama kubanga lwero olugendo lw'alina okukwata. Buli kyakola kimwongera mu kufa, buli kyakola kimwongera mu kuzikirira, buli kyakola kiyongera kukola komo ku bufuzi bwe. Ndudde nga mbibagamba nga mulowooza nnimba mu butongole olwaleero, era mbisomoledde waawo mangu nembibateerayo. Mulindeeko TV z'ewaka zijja bisoma mu nnaku nga 5 okuva leero, naye abasinga mumaze obbimanya n'obbitegeera. Ayingidde BRICS nga yeekutula, era ekiddako okugoba embase zonna ez'abazungu mu Uganda. Waliwo abaali bamanyisaaga, waliwo omuntu omu yangambye, naye pasita waki ebintu byonna bibeera bituufu byonna. Pasita tobanga okolera Museveni, muntu wange nno nnyo. Nanga naye pasita wakirimbulirako nga mukwano gwo, toba pasita ng'okolera Museveni. Pasita lwaki ebintu byonna biba byebyo, gw'obijjawa? Naye n'oyo omuntu gw'olaba nnyinza n'omwogera erinnya, yakola emisana n'ekiro nga teyeebaka, ng'akola ku nsonga ya Mpoma Satellite. Ne mubuuza bwe wali osonda kye bayita Mpoma Satellite, wali osonda ki? Nangamba nange simanyi. Ne mujja ku simu yange kubanga saagala kuwoza nnyo, kubanga ebintu tuli accurate, kubanga tuli wali. Jo Munyagwa yagambye bano bannoku tebalina kye bakola, tebasobola kubega, olina okubanga oli munda wali. Kati tewaliyo kababe bazungu tebapenetratinganga ko Museveni nga bwe tumupenetratinze, kubanga akasanduke katerekamu ebyama bya gavumenti n'ebyama bye. Awo wennyini we tutudde we tusinziira, omanyi okubanga awo wennyini. Kati bwe ntunuulira abantu abajerega omulembe gwaffe mbasaasira. So nange olumu kinsukkako ne mbuuza, naye kati kino ekintu kikoleddwa kitya? Nga bwe mukyewuunya nange bwe nkyewuunya. Nange nkyewuunya, nange simanyi, era nkyebaliza Mukama. Naye mmanyi nti wakyaliwo ebbanja, bannaye nnina ebbanja mu nsi muno, naye nange olunaku ebbanja eryo lwe linaasasulwa kansirike nze mbikwasiza Mukama.
mujjukira emirundi gye mbawominze ba veterani videos enzize nga mbakolera. Mujjukira olunaku lw'abazira olwali side z'eggomba gye bayita Empenja. Waliwo veterani omu w'amaanyi gwe bayita Meja Kiyengo. Yali w'amaanyi nnyo ku mulembe gw'Obote, yali akuba emmundu, yakuba ba Museveni abo. yabakuba ku Katonga awo, yabakuba buli wantu wonna. Era bw'oba oyagala episodes za Kiyengo genda okiteke mu YouTube zijja kujja. Waliwo abasajja bamumanyi ababadde bamukolako gundi ez'enjawulo. Kiyengo baamusse. Museveni yasse Kiyengo yamussa atya. Museveni enzita gye yassemu Kiyengo atuuka mu Heroes Day ey'omwaka guno agenda Empenja. Nga bwe yabayita ani yakuba mota. Nze munnange semanyi nze nasooka ku Shigani ziri ezaava Libya. Omunaddiini alyoka ajja agambe sebo olaba ebizibu bikutandise 2026 naye emmotoka yange etera okuwamba abantu yakaddiwa. Kale sebo nyamba ompe emmotoka tusobole okuwamba abaana bano. Mujjukira oyo munnaddiini. Olunaku olwo Kiyengo ajja yeyogeza ayogera ne Museveni mbu mulwadde simanyi talina ssente mwavu biki nga Museveni amugamba okay kolagana n'ono jangu olaba omusawo wange anzijanjaba akujjanjabe. Nga process zitandika. Kiyengo olwagenze bamujjanjabye 3 days n'afa. Abantu ba Kiyengo tubasaasira olw'obulumi bwe buyitamu. Kiyengo walyose. Mu abantu babasigadde olw'obulumi tubasaasira. Naye Kiyengo olw'obusiru bwe yalyose. Okuva lwe wava mu magye n'omula obadde weebeezaawo. Kiki ekikutwala ozunge wa Museveni? Obadde manyi nti Museveni akwagala nnyo yamusse. Museveni anoonya ba veterani be twogera nabo abato naye mmwe bannaye. Mmwe muddeeyo muzunge. Kiyengo walyose. Naye ab'enganda abako n'ab'emikwano tubasaasidde. Kibi nnyo okuviirwako omuntu wamugu mubadde mwetaaga naye obusiru bwe bwamusse. Era omugenzi yafudde busiru. Eyo nvuddeyo. Ekiri Ebunyoro. Ebunyoro bataddeyo ekintu ekifaanagana Buganda Land Board bwekola e Buganda. Kiri bakiyise Bunyoro Kitala Kingdom Limited Company number Bunyoro Kitala Company Limited. Bunyoro Kitala Company Limited etunda ttaka lya Bunyoro. Nga bwe kiri mu Buganda bali mu kutunda ttaka. Abawandiisiza kampani eno kyovola banga basitudde Kabaka ne bamujjayo ne bamuleeta. Abali mu kampani eno muwulire abali mu kutunda ettaka lya Bunyoro. Era emirambo gigenda oggwa mu bantu b'e Bunyoro. Abantu b'e Bunyoro emirambo gigenda oggwa e Bunyoro. Assassination plan ziri e Bunyoro. Bagenda ottemula abantu, government egenda ottemula abantu mu Bunyoro. Kampani eno ewandiikiddwa abantu bano wammanga abagirimu abakulu. Mulimu Nabbanja. Nabbanja ali mu kumalawo ettaka lya Bunyoro. Mulimu Balamu. Mulimu mutabani wa omukama wa Bunyoro omusajja omulenzi eyawasa muwala wa Mayiga oyo alindiridde engoma ya Bunyoro. Mulimu Katikkiro gwe bayita Andrew Byakutaaga. Mulimu Mayiga. Abo be ba shareholders mu kampani eyo eya Bunyoro Kitala Kingdom Limited etunda bintu bya Bunyoro. Nkiddamu Nabbanja Balamu mutabani w'omukama akolanga Katikkiro ye yalemerako ng'ekisanja kye kiweddeko. Mayiga owa Buganda bye bakola mu Buganda Land Board babireese e Bunyoro. Bingi tugenda kuba tubibaterayo tubibabuulira mpaka we tunaabiggusa byonna. Ekirala ekiriwo kyendabyekola leero omukyala Mmire gwe bakwata erungujja mbwe yali akola mu kkooti ya Kisekwa gwe batwalira ku gundi mu kikanga bwe kyamaanyi ennyo nga bamuvunaana okutta Lwomwa. Gavumenti emuggyeko emisango ali innocent teyatta Lwomwa. Ani ajjukira ebigambo bye nayogerako oyo omukyala.
omukyala gwe bawamba mu ntiisa erungujja ne bamutwala mu ntiisa nti atemudde lwomwa ani ajjukira ebigambo bye nayogera ku mukyala oyo olwaleero simanyi DPP simanyi pwapwapwa simanyi konkonko amugjeeko emisango nti omukyala ali innocent naye teebereza ebbanga lyamaze mu kkomera n'erinnya ly'okwonooneka kati emisango bagimugjeeko naye Mayiga ne Museveni bakyayinaayina nga be batta lwomwa. Mukama nkusaba ekintu kimu kyokka kya RO fulani ebisigadde sibanjibwa ate nakyo kati engeri gyenkiraba gye kitambulamu sumulula osuna omanyi Mukama yatuwa amagezi ffe abantu b'omulembe guno okujjako abasiru bokka abeesiruwaza bokka be batajja kusobola kubeera mu mulembe guno naye amagezi agaffe Mukama yagatuteerawo dda mu kutondebwa kw'ensi n'agatereka nga gaffe ate n'agaba Ebeni Malala nabo we balibeererawo nabo balina agaabwe tetugamanyi bajja kutuzanya dingi nawe ojja kutya ojja kakasa nti buli mulembe Mukama akuterekera amagezi agaagwo. Ulira King Saha yayimbye oluyimba ffenna lwe tulumanyi nga eyakwana akawala ak'entebe ne badde gundi koze oluyimba lugambako naye nda ne taata w'ak'entebe mwenna mukoze challenge amagezi gagenze gundi kwebyo nandaga mu kifaananyi nendaga maama wake waka nga ndaba ne taata wake waka nga nyenda ne naye mmwe Mukama awadde omulembe guno amagezi mumanyi nti ebintu Saha bye yayimbye biri politiko mumanyi message Saha gye yayimbye Saha yayimbye Kyagulanyi eyakwata Bampuuga n'abagamba banaye tugende entebe mu ntebe Bampuuga ne batogenda entebe mu ntebe nga bwe bagenda okujjayo bayenda naye mu byobufuzi entebe guno omulembe gw'ogulaba dduka ayenda ne taata wake entebe mwena mukola challenge waliwo n'abakoze challenge nga bo tebali mu byabufuzi takawala ekyo akanemesa naye ndanga ne taata wake entebe Bampuuga bayendanga ne Museveni entebe tubagamba tugende entebe mu ntebe bamanye ekiriyo bayenda ne Museveni entebe tugende entebe tebagenda ntebe bayendanga ne mu byobufuzi entebe You people, you can kusabika za message but we can kusogola za message entebe mu ntebe ekyagaano otuuka entebe mu ntebe betwali tugenda nabo bayenda n'akasajja entebe nabagamba Museveni ali ebisiyaga Museveni yali ampuuga ebisiyaga katemenyi buli lwe tumugamba Mpuuga tugende wa Museveni nga bajjukira Museveni n'Empuuga beesiyaga ne Bwanika beesiyaga ne Mayiga bali ayenda ne taata wake entebe ekyannemesa ayenda ekyo nakyo kikirabanga ayenda ne taata wake entebe naye bannange Saha oli musajja bannange mukole challenge eyo yonjikiriza nze omuntu atakiririza mu challenge nazigoba eyo njitadde Teacher Lumbye yatugamba okusinzira ku kiriwo mbatadde muzaale konze mamembe ni duka jangu teacher yandadde mama nyawo nena ngamba jangu tusinkane nange ngenda tusisinkane nze teacher wammanzi omulanga naguwulira ate Lumbye kasita ngamba tewali malayi agulira na kyangamba Teacher Lumbye naga nti muzaale nensigalawo adde mwakyogera olabe kale tugenze mu programu ya leero akawale kyakanemesa Mpuuga mutambula nga muli ebisiyaga okimanyi Mpuuga yabadde agenze Roma mbu alabe Paapa amusabira amuwa omukisa mbu Mpuuga yesimbewo 226 Mpuuga yabadde anyumiza banne yagenze kubona mukisa agulewo ekibiina nga Paapa akisabidde wamaka tugende mu politics by'olwaleero naye ng'ekyakanemesa naye nane taata wake entebe olwaleero ntandikirewa wano ku ASPRC Mowire ever from day one twogera ku matters of national importance tetwogera bintu bitalina makulu wano tusobola
tusobola okusaagamu n'okusekamu naye buli lwe twogera nsonga za muntu wa wansi twogera nsonga za maama Uganda buli lwe twogera. Waliwo olutalo mu palamenti olutalo luno nga lwa mwanyi naye nga ninasooka nekola episodes z'emmwanyi n'embabulira bigenda okujja mu mawulire nga nnabyogera dda we nabyogerera nga tebikkirizikika. Bapineti bagenda okujja biki byonna byonna Museveni n'alayira n'agamba kale muganye naye era emmwanyi nja gifiirako nja gitwala ne babiteesa mu kabano nembibabuulira emmwanyi. Olwaleero olutalo luli mu palamenti n'olwaleero ndubaddeko awo naye nga nnyina byenkola sitegedde bya lwaleero owa gye bikkidde. Naye baagala okujjawo ekitongole kye bayita UCDA, Uganda Coffee Development Authority. Eno nga ye roadmap yentandikwa y'entambula ya Museveni otutwalako emmwanyi. Mujjukira Museveni yatwalako amafuta, Museveni yatwalako ennyanja, Museveni atuteko ebyobusuubuzi n'emmwanyi gye twesimbira naye aginonye. Era wenjogerera agitutte. Mu linnya ly'okutereeza bali mu amendment, simenya amendment act ey'okutwala mbu ekitongole kino bakitwale bakigatte kidde mu Ministry of Agriculture. Badibaitinze byonna bye badibaitinze naye bamaliriza eggulo enkayana zaabaddeyo nnyingi nnyo mu palamenti okutuusa supiika yatatera kuswala naye ku luno yaswadde n'ata n'agamba babiddemu leero oluvannyuma lw'okumulabisa ennyo. Olwaleero ebimu ku bibaddeyo kansooke ku byeggulo ndowooza. Akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulimi akaweebwa obuvunaanyizibwa okwekenneenya ebbaga erigendereddwamu okugatta ekitongole ky'emmwanyi UCDA okukolera wansi wa Minisitule y'ebyobulimi leero lwekanjulidde Paalamenti alipoota 3 okubadde ey'abangi esomeddwa ssentebe w'akakiiko kano Auma Agnes Linda ng'ez'abatono 2 zisomeddwa minisita w'aboludda oluvuganya ow'ebyobulimi Asinansi Nyakato n'endala esomeddwa omubaka wa Kimaanya Kabonera Dr. Bedi Bwanika. Alipoota y'abangi esoose kulaga birungi Uganda byetuuseeko olw'okubeerawo kw'ekitongole ky'emmwanyi UCDA nga kyetengeredde ekisoose okuleeta akamwenyumwenyu eri ababaka abava mu bitundu ebirima emmwanyi. UCDA has increased the production volume of coffee from 3.5 million 60 kilogram bags in 2014-15 to 8.06 million 60 bags currently, with a medium-term target of 20 million bags by 2029 to 30. Merging the mandate and abolishing UCDA at this time risks derailing this very critical target of the coffee roadmap. Failure to meet the European Union deadline will lead to loss of market for 65% of the country's coffee exports. Alipoota eno enokuddeyo omuwendo gw'ensimbi Uganda gwe yafunye mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde okuva mu mmwanyi nga bino byonna byesigamiziddwa ku kitongole ky'emmwanyi. The committee observed that the coffee sector is an important export earner that should be independently regulated to meet the demand of the export market. The committee established that Uganda is currently one of the African top. Okay, mu bufunze baagala okujjawo ekitongole ekyo bakitwale mu Ministry of Agriculture. Mu linnya ly'okukendeeza expense gavumenti mbweyina ebitongole bingi kati yagala ebifunzefunze esobole okukola cost cutting. Bino bwe baali babikola bazze bakyusa ekitongole ky'amata ekitongole kyaki ne basirika naye nga target eri ku mmwanyi kubanga era amata gaabwe era bo basigalayo nga be babirimu eyo naye emmwanyi baagala gitwala ng'era n'amata bwe baagajja ku muntu wa wansi kati ne gye gali era gaabwe kati emmwanyi yebadde esigaddewokko kati batwala biri ne bakulaga nti babitutte nga batagetinze emmwanyi naye nga kyekitongole kikoze bulungi mu nsonga y'emmwanyi ekitongole kikola obulungi kitegeeza kisobola okuyimirirawo bajjawo kyaki bakijjawo kubanga n'emmwanyi Museveni agitwala. Wulira waliwo ebizibu ebiri mu Uganda ebiremesezza oba ebibonyabonya bannayuganda byo tebikwatwako bwe kiba kyakutereeza ggwanga. Uganda mu mateeka mulimu mu mateeka ga Uganda tulina kubeera na UPDF naye mu Uganda tulinamu SFC ekyasinza okubonyaabonya abannayuganda. Lwaki Parliament lwaki tedebatinga ku SFC? Buli ababbe ettaka bagamba bamaje abava mu State House
ewa Museveni mu uniform ya SFC okuwamba abantu SFC be bawamba abantu be babera mu drones okuwamba abantu okubabuzaawo SFC lwaki parliament teteesa kujjawo SFC mu Uganda eriwo mu bumenyi bw'amateeka terina kawaayiro konna katekawo SFC mu ggwanga Uganda naye erina obuyinza yabuutikira ne UPDF juzi nababuulidde babadde embalala mukono nga UPDF ekolera wansi wa SFC era nga bakambwe nnyo era nga beera babubi buli we babeera mujjukira olunaku lumu aba Museveni juzi lwabadde ali mu kusamira emukono mu byasimanyi mbuno ng'akuza biki mujjukira omupoliisi yajja najjayomba ku TikTok n'agamba SFC mutubaleemu amagezi tukola emirimu mu mateeka naye SFC mulekerawo ejjoogo ani alaba owa poliisi oyo n'agamba SFC mukomye ejjoogo mulekerawo okutujooga naye mu mateeka SFC terina tteeka ligiteekawo mu Uganda lwaki parliament tedibatinga ku bantu abatirimbula abantu aba SFC abatirimbula abantu poliisi bagikwata ne bagigujjula obujugujugu ne bagitematema ne batekawo simanyi FFU ne batekawo simanyi jati simanyi biki ne bagiteekamu obubondo obw'enjawulo nga babijjawa lwaki tebakola ku kugatta poliisi neddamu ne bapoliisi emu kubanga batubonyaabonya wulira labayo lineggulire labayo ebintu ebyokudiscussingako abawangalira ku mwalo gw'e Malembo bali mu kusoberwa oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe Bukenya Julius okuwambibwa abantu abatannategeerekeka naye ng'abeerabiddeko bagamba olwo yawambiddwa abantu abajjidde mu mmotoka ekika kya drone era mu kaseera kano tebamanyi wagyali kyokka nga bamulesezzaawo omukyala eyakamalawo okuzaala abatuuze bawanjagidde ebitongole byonna ebyokwerinda n'ebitongole ebyenjawulo okukola buli kisoboka okulaba nga Bukenya ono afuna obwenkanya bw'aba alina emisango atwalibwe mu kkooti avunaanibwe eyabuzibwawo ye Julius Bukenya amanyiddwa nga Nyerere ng'ono mutuuze ku mwalo gw'e Malembo mu ggombolola y'Ekyesiiga mu disitulikiti y'e Masaka ng'agambibwa okuwambibwa ng'ennaku z'omwezi 5 Septemba w'omwaka guno nga n'okutuusa kati tebamukubako kyamulubaale okusinziira ku mukyala we Sulaina Natukunda abatwala bba baali mu mmotoka ekika kya drone nga yagezaako okubawondera nga buteerere kyokka bwe yatuuka ku poliisi ey'Ekyesiiga emuli okumpi baakamutema nti mpaawo kinene kye baali bayinza kumuyamba ngamba osinanga siina kyakola kuba gavumenti bwe bayemutudde nange siina magezi genkuwa tayeewaka otuule ategeezezza nti basooka ne bafuna amawulire nti yakwatibwa ku byekuusa ku bubbi bw'essimu kyokka ate oluvannyuma ne bategeezebwa nti yeenyigira mu kutegulula bbomu bajja bagamba bamutwalira ssimu naye bwe baatuuka eyo ate mpulira mbu bagamba yategulula bbomu ate tamanyi na Kampala ne bbomu tagimanyi wakati mu nnaku etagambika Natukunda agamba nti bwe bituusa embeera emuyinze kubanga bba yamulekera abaana 3 okwali eyali yakazaalibwa n'abalala nga mu kiseera kino tebakyasoma n'ekyokulya asabiriza kisabirize bw'atyo n'asaba abakwatibwako okumuyamba kati omwana awezezza omwezi gumu n'ekitundu nkyalina akawere sinnaguma nti nsobola okukola nfune ekyokulya sinnafuna maanyi gakola nsaba buyambi kunoonya bba wange n'akomawo n'okunnyamba okumpa ekyokulya ne wendi bagenda kunguvawo mu nju siina za kusasula mu kwogerako n'abatuuze ku mwalo guno ebyaliwo babinyumya nga lutabaalo nga munnaabwe akwatibwa ng'abamu bali mu byambalo eby'amagye ng'abalala bali mu leeya ne bamutwala tetwaddamu kumanya gye bamututta balala baawonderako naye ne batasobola kumanya gy'alaze kumukubira ssimu emunona mu nju ye n'ekyakakuba ekyo kutugamba nti yanoleddwa emmundu eziri mu 7 mu drone etasobola nakugibwa kwadde ennamba y'essimu wadde okunoonya ki yamanyi yenna okubooleza kubyakola ki byakambibwa nti atwaliddwa naye kituluma nti tetumanyi gye yalaga tetumanyi gy'ali yalekawo famire ne Nakawere abatalina mwasirizi kati bano basabye abalina Bukenya okumuyimbula kubanga abantu bwe bali mu mbeera mbi nga n'ekyokulya bawamma kiwamme era ffe abaliwo ffe tumuyamba ntumuwako okulya naye ng'ali bubi tali bulungi n'obwana bamugulawo ye Regina Nakaggwa eyawa Bukenya essimu egambibwa okuba nti yavaako akabasa agamba nti tekisoboka okubanga essimu ye yamukwasa kubanga essimu eyogerwako mwannyina ye yagigula era nga ne risiiti yayo agirina nze ngamba si kasimu ke kamukwasa kubanga essimu yali yange ate naye brother wange yagingabira naye ng'essimu tugirinako lisiiti essimu eriko lisiiti yaayo eraga nti yagulibwa nga mpya mu dduuka akulira ebyokwerinda ku mwalo guno Emmanuel Nsamba ategeezezza nti bamanyisibwangako ku nsonga z'okukwata Bukenya era agamba nti Bukenya ebbanga ly'amaze naye teyeenyigirangako mu buzzi bwa misango bwonna mutuuze gwe sijja kugamba nti oba nali muwuliddeko nti obanga abantu bawulira nti gundi alinamu emize oba anywa omwenge
oba kuba abantu tabeera mbikosi ebigambo bye bitono nnyo musajja musirise ebbanga lyemaze neesiwulirangako nti oba alina kyabbye aba alina gwafumye oba alina gwakubye kyabuswavu nnyo nti ebyokulinda by'eggwanga awo bituuse abantu baffe babuzibwawo mu ngeri emenya amateeka. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye bw'atuukiridwa ku nsonga eno aganye okubaako ne kyayogera. Naako katereke ebyo bye mbadde njagala. Ne Betty Namawanda, BBS Terefayina. Omulenzi bamuwamba mu gwa mwenda nga 5 agenda weza myezi 2 tebamanyi gyali. Immediately nga bamukwata bagenda bagoberera ne bachama ku police ne bagamba bannange wuyo bamutwala bannange bamuwambye osina abagamba abo bwe baba be bamututte sina kye bagamba mudde yeka mwebake. Police terina osi w'ekitundu talina ansa kubikolebwa mu ggwanga oba mu kitundu kye. Tu omwogezi wa police ow'ebbendo bendeeryo yaganye okukyogerako. Owulidde embeera mwe tuyita omwogezi poliisi abantu bano bye bakola aba bavubuka ba SFC abali touched ku iso ne semwayi be bawamba abantu bavubuka banyarwanda babera mu drones mu kifo kya parliament okudiscussinga ku ebyo eri mu kuzunga na mwanyi zaffe. Oluyombo lubadde mu parliament omukazi speaker avumye ba MP bonna n'abasinisa ebinnyo obanza atamanyi Luzungu. Mbagane ngenda bijabula kubanga bingi. If you don't keep quiet, I will not give anybody to speak. Honorable members, I appreciate what you're going through. I know it is time for campaign. What about us? Owulire mwanyi bwakiziza mu ebyo. I know people. Now I am going to get people who are clear-headed. Otegedde. Dr. Mayiga. Agambye abantu nga balwanirira emwanyi leero wabaddeyo amalobozi ne mwenaaleemu nga bawakanya bagamba nedda emwanyi y'abantu mugiveeko. Ye agambye nkimanyi mukola bampaane kubanga muli mu kalulu mulwanirira kalulu naye kakati ngenda kulonda baamitwe abategeera bokka kubanga bamayiga Lulume Mayiga simanyi bayiga mu opposition balina mu opposition aba abasajja kubanga abo babayiga simanyi Lulume bayiga babadde mu opposition nga bakolera mu 7 ebbanga lyonna kati opposition entuufu bwe yajjera ne bagyepikamu kyovolaba ne mu kukola report badidde bwanika waabwe era naye n'abeerayo ne report eyiye era naye najja gisoma n'ayogera byayogera n'awunzika nga agamba ekitongole tukijjewo gradually. Bwe bali bajjako Mpuuga obwa leader of opposition ya negotiating anagamba nyine ebifo ebirala byenjagala bamubuza bino ngenda bibeera muweka ncho yagala kifo kinti njagala ekya Kosase njagala ekya gundi nsooke nveewo nga kitegeeza balina akabondo mu NUP leadership balina akabondo balina opposition mu opposition Museveni yagamba waliwo good DP ne bad DP Speaker agambye ngenda kuwaako bemmanyi abalina amagezi be twayogedde nabo abalina kisimanyi clear headed wati abaana bonna basiru ye yalonda abagezi nti ne ba MP be twalonda omukazi abavumye nti bonna basiru ye agenda kulondamu bagezi bokka era okutwala emwanyi yammwe akifudde embunno bakola bampaane kubanga bali mu campaign bannange mulabe abasajja bano mutunule bulungi mulabe kuba ffe ebitundu tubadde tubyogeranga mu biyita bya kusaaga olutalo luli mu parliament bwa mwanyi batwala emwanyi nga bwe batwala ennyanja buli kintu kyebeddiza tekidda najja wano ne mbabuulira engeri gye baasaanyawo Taso bakwata Taso ne bagizza mu Ministry of Health mu biseera ebyo ne bakwata ministry eyo ne bagikwasa Katugugu muwezi Katugugu ne bamukwasa n'abeera minister wa health ne bakwata ne bagamba Taso edde mu ministry basobole ogiyamba Taso eriwo. Ezo episodes nazikola 2:22 ate aliwo nkuddiramu omukyala bamuyita Norini Kaleeba yatwala baawe ebweru ng'alwala tawuuna takola ki n'amutwala ebweru mu myaka gya 80 ali 80s bw'atuukayo baawe ne bamuzuulamu akawuka ka mukenenya
ne bababuulira ne babasomesa ng'omukyala mulamu ng'omwami ye mulwadde. Omukyala ono n'abeerayo okujjanjaba bbaawe. Abazungu ne bamusomesa ku kawuka kano n'akategeera nnyo. Ebiseera ebyo nga bagamba muteego. Nga babenyinyala babadduka ne baba mukwano gw'omudduka. Omubuulize gyala lessebo, lessebo n'odduka. Emmere nga babanga babawa emmere ogifumba n'ogyota n'ogiteeka wano n'okwata omuti omuwanvu ng'ogukuba ebijanjalo n'ogisindika bw'oti n'emutuukako wali. Kati bwe mutuukako eri n'odduka n'ogwo omuti omakinga sure nti ogwokya kubanga kiri ekirwadde kijja kukwata nga bamu bagamba ddogo abala bagamba biki abala bagamba Norini Kaleeba ne bamusomesa sirimu eno n'amutegeera olw'okuba yali amaze obbiraba bwe yajja mu Africa bwe yajja e Uganda n'atandikawo ekibiina ekirabirira abantu abo n'okusomesa abantu kubanga ebiseera ebyo sirimu yali mungi nga abantu tebamwinaako knowledge. N'atandika ekibiina kya Tasso n'asaka gundi abavujjirizi n'afuna ebibiina ebimuvujjirira ssente n'agejja ekitongole ne kikula n'akikuza ne kituuka okuba nga kisinga ne gavumenti okulabirira abalwadde. N'asaba okufuna amangu obwangu buli awali ettaka ly'eddwaliro bamuwazimbewo ekizimbe ekya Tasso nga buli ddwaliro liriko wingi ya Tasso. N'asomesa bakansalazi n'asomesa abantu abagenda okugira Tasso n'eba y'amaanyi okusinga ne Ministry of Health ng'erina emmotoka zaayo erina akabonero erina obubonero erina endabira gyerabirira abantu n'essaamu abantu amaanyi n'erabirira n'ekola omulimu. Bwe baamanya envujjirira abavujjiriranga ne gavumenti ya Amerika evujjirira baani bantu banyo nga ssente ziyita mu organisation eno nga Tasso ne bagamba nedda katugiyambeko katubayambeko. Tintini wuyo true story. Museveni ne bagamba kaba bayambeko ssente zino zibe nga ziyita mu gavumenti ezigatteko basobole okulabirira Omunnayuganda. Kasita ssente zatandika okuyita mu gavumenti Tasso yagwa abantu baafa. Ssente ezo zaaliibwa Jim Muhwezi Museveni muka Museveni Mayiga omukula. Essente ezo zezattisa zezimu ku bintu ebyattisa muka Kiyingi. Mukyala Kiyingi bamasasi bye byamutisa. Tasso negwa ne basalako Tasso yali erina millions z'abakozi ate ng'ebasasula ebatwala ebweru ku holiday ebatwala mu misomo egiri international ne batwala ebweru ne bakola etya nga Tasso erabirira abantu bayo okusinga gavumenti bwerabirira abakozi abasawo ba gavumenti. Bwe batyo bwe batwala Tasso ne bagiza mu Ministry of Health genda obuuze Tasso eriwa. Abantu ne bafa n'obuyambi bwonna bwe baagabanga bali batuse ne kumutendera okuweerera abaana bamulekwa baaba abafudde siriimu. Bamama ne babayigiriza ebyokukola nga byaddala si bino ebya gavumenti ebyokuyisa obudde. Kati kaba batwaleko emmwanyi. Lwaki tetukola ku kugatta ebitongole by'okwerinda okubanga waliyo ekitongole eky'amaanyi ekisinga poliisi yokka mu nsi yonna yerina obuyinza obukola arrest. Okujjako e Uganda ye wali ekitongole ebirala ebitamanyiddwa ebikola arrest nga ne poliisi esigala etya tewondera. Mu nsi yonna poliisi yekola arrest mu nsi yonna. E Uganda ye wali nti n'omwogezi w'ebbendo Bendeddamba yaganye okubaako kyasabumitinga ku nsonga eyo ne osi w'ekitundu yagamba genda maama weebake siri katonziza mu bintu ebyo. Parliament lwaki teteesa ku ebyo? Lwaki teteesa ku ebyo? Eyo nvuddeyo. Leero njagala kwogera n'abo abatali mu byabufuzi nga bo bali mu kukola ssente zaabwe.
Emirimu gisanyaladde enkyaleero mu paaka za takisi okuli empya n'enkadde ab'ekitongole ekikwasa amateeka ki KCCA Enforcement Team bwe bakeddwa okugyayo n'ag'omu buto okukwata abantu bonna abafumbira mu paaka za takisi n'okumenyaamenya ebintu byabwe watali kutaliza kintu na kimu. KCCA esoose kuyiwamu basajja baayo abali mu ngoye eza bulijjo ne basalako ebifo byonna ewafumbirwa. Baleese emmotoka zaabwe okwetoolola paaka ne batandika okutikkako buli ekibadde ekikwatibwa ebimu n'ebimenyebwamenyebwa. Basanze mu paaka ng'abantu batuuka n'okuzimba mu tenti bwe balisiza bakasitoma baabwe. Ebadde bigenda mu maaso bitadde abantu ku bunkenke. Abayise abadde mu paaka ne batuuka n'okuva mu takisi okutandika okutunula balabe ebigenda mu maaso nga bamu beewuunya bwewuunya. Abadde baleeta amapaati bo bakwatiddwa ne bateebwa ku mmotoka za KCCA okutwalibwa mu kkooti. Mu kiseera kino ebyokwerinda kootola paaka zombi binywezeddwa okwewala abayinza okuleetawo obuvuyo mu ngeri y'okwekalakasa. Abantu bali maziga, abantu balina abantu tebalina sokera ku macha tewali kiki tewali batuganye okukola bali kumenya bintu byabege tubitwala kutwaza ebintu byaffe ensawuza tebazitudde zonna embeera eguddewo obukute tumanyi kigenda mu maaso munnange oba babagambye okugyawo ebintu oba tebabagambye naffe tetumanyize nange nakatuka nekanze bali wano kugambye embeera sinungi n'akamu Nze William Buyondo ne Lugendo Crispo ku Asekeredde TV. Abo bawulidde abakolera mu paaka kati ate wulira bano era naye na ku terefayina g'abasuubuzi abakolera mu kizimbe ekiyitibwa Capital Center mu Kampala abasoba mu 300 abeediima ne baggala amaduuka gaabwe era okukakananga ne poliisi ebiyingiddemu. Ensonga gye baali bemulugunyako kyekyokuba nti bafuna amawulire ag'okuba nti waliwo omugagga omu yagula ekizimbe kyabwe kwe bakolera wabula ng'ayagala bamuwe ssente oba ng'ayagala okubongeza ensimbi ez'obupangisa ebitundu 30 ku buli 100. Olabira bino abasuubuzi bakyalemereddwa okukkiriziganya n'omugagga ono ayitibwa Drake Lubega ng'ono abasaba ensimbi ez'okumusiima okugula ekizimbe mwe bakolera era nga buli omu amwagaza obukadde 5. Ziweze ennaku 3 ng'abasuubuzi ku kizimbe Capital Center mu Kampala bagadde amaduuka gaabwe okulaga obutali bumativu olw'omwami Drake Lubega agambibwa okugula ekizimbe kye bakoleramu okubateekako amateeka bo ge bayisa amakakali omuli n'okubongeza ssente z'okupangisa wadde ku ntandikwa omugagga ono Drake Lubega yeebalama okusisinkana abasuubuzi bano ekyabawaliriza n'okutuukirira omugagga Sebalamu agambibwa okuguza Drake Lubega ekizimbe kino olwaleero Drake Lubega abaweereza omuyambi we Tone Kavuma okuwuliriza ensonga zaabwe. Mu kusooka Tone Kavuma ayanjulidde abasuubuzi omugagga Drake Lubega wasibidde era n'abategeeza nti Lubega ayagala ssente ze si kuteesa nabo. Kati n'agamba nti omuntu yenna alaba nga ebintu ebyo bimunyigiriza waddembe okuleka lumu ye nga nkalu n'aba nga alinda omupangisa anajja. Tone Kavuma asanze akaseera akazibu bw'abadde atuusa obubaka bw'omugagga Drake Lubega abasuubuzi bwe bayise obubalaata era wabadde okuyisinganya ebigambo. N'aŋŋamba kakibeerewo omwaka mulamba nga bwe bakola mini price tulabe wekitafune mupangisa etegeera banaaba bali awo ate nga ngula kirala etegeera lwelimu lwakola ki era n'ebyagula ayagalamu baki kati ebyo ebyokugula ebizimbe mukama amwongere agule naye naffe atulekeremu akantu ak'obuntu kubanga naffe tulwana tukola ate naffe tukula ebiki. Mu kusooka Drake Lubega akkiriza okusala ku ssente z'obupangisa ebitundu 2 ku buli 100 abazizza ku bitundu 10 ku buli 100. Renti gwe yabadde ayongeddeko nti osasula miliyoni 3 edduuka ligenze ku 2 n'alaba nga ekyo yakirabye nga yakikoze mu kuba nti abadde tanatunulira bizibu by'abantu n'asalawo oba osasula miliyoni 1 yongerako 10% oteekeko emitwalo 10. Wabula ku nsonga y'okusaba akasiimo omugagga Drake Lubega alemeddeko okumuwa akasiimo ku lw'okugula ekizimbe. N'agamba eno ataaka eri ku bannayuganda bonna mu Uganda temunnaba kimanya. Naye nze kati wano mpagira ekyo mpagira okugoba abantu bonna mu kibuga n'ababodaboda n'abaki ekibuga mu kifulume mu kiveemu anti mu kiveemu abafumba emmere babagobye abantu bonna bayimiridde buyimirizi bwe bati
bambi olaba bannange lwaki mukola ebintu ebyo kati abantu emirimu gyabwe bawirira abaana omanyi oyo ye akugobawo ye omanyi kyayagala ekyo kyayagala buli lwe mukaabe ennaku eyo ye gyayagala mukaabe bwemba mugikaaba akwatibwa ennaku mulimba kiringa bw'onoogamba nti ente neevaayo ente ne zikola olwo olukuŋŋaana bannange abantu mutuyambe bannange maama wange juzi bamutwala bamusala kati nsigadde nzekka ne baganda bange kati ne taata tetumanyi na taata atuzaala maama yabadde taata lufula zikeera kujjulamu nti kubanga mmwe mulina kulya nnyama ente ne bwe zinaatula ne zeekalakasa tuziyambe bannaye lwaki temutuyamba mazima ddala ne maama bamulidde emmotoka yazze naye mutuyambe abaalidde maama wo okakasa nga bavudde Kongo be bazze ne bakutwala bookubiramu omulanga bakuyambe be baalidde nnyoko ebyo bye mukola ku Museveni kubanga ffe omulimu gwaffe gwegwo kulya nte omulimu gwa Museveni nga mukaaba buli bamama be muvayo ne mugamba ffe bamama ffe bataate tukyayagala kati naawe muveewo nze mbadde mpeerera omwana ali mu senior 6 nagamba gwatunda wano gwali wano atunda buno obugunju olina n'omwana mu senior 6 ate mu kisulo mulina ne capacity twala abaana mu kisulo Museveni yali amanyi bwe buli babwe buti muli bate mukyasobola kuweerera abaana Museveni yali surprised nnyo kubanga mukyaweerera abaana Museveni yali surprised nnyo kubanga mukyazimba amayumba ag'omulembe tayagala mube na kantu kyovolaba ab'omu maduuka bakaaba naye n'abadowntown bakaaba bajjo wakali bakaaba n'abayivu bakaaba abasuubuzi bakaaba bulira omusajja ayagala obukadde butaano bwa kumwebaza gula kizimbe obwo basooke bakuteke ku account buli musuubuzi obukadde obwo kumwebaza gula kizimbe okukijja kusebalamu ye Drake Lubega n'akigula obwo bwe mumala abongeze renti bwe mumala mutegeko influence Museveni nedda Drake Lubega buli mwaka obukadde 10 okukwebaza lwaki bakuwa butaano be bakugulidde ekizimbe bubere 10 buli anyigirizibwa mu jetu ky'ekibuga bwe mubate mwagala kwokya kibuga mukirekera abanyarwanda abakyagala abakimanyi babanyigiriza mpola babatwala mpola basigale mu kibuga mwe mujjenga buzikugula ku bo muve mu kibuga omusajja agambye mmwe oba muvaako muveeko mugenda kuba muli awo ng'agula ekirala oyo Drake Lubega mwavu mponga byoya sente zakozesa sizizete bakulimba Drake Lubega sente azijjawa yazijjawa mbuuza sente azijjawa tumubuuze atuwe gundi road map ya atambudde atya sente yazijjawa mwavu mponga byoya era agambye mujja kuba muli awo yabagambye ngenda gula ekibuga kino kyonna nkimalewo bwogenda maaso mbirala nga bwe byabadde emboozi yonna nogira yagambye ekibuga kyonna mugenda kubanga temulina bwe musengukira nga buli kizimbe kye mugenda mu kyange mujje twokye kalina ezo zonna mujje twokye ebizimbe mujje twokye ekibuga Kampala tulabeko esisi weneekera okukola mujje twokye ekibuga Kampala gwe muba muganye muveemu abanyarwanda bakisigalemu mujje twokye ekibuga gwe muba temusobola kujja twokye ekibuga mukiveemu Lubega buli kuba sibe bakukolera sente zo wabonabona ne sente zo wasoka kwokya kasooli nova mu kwokya kasooli nga nkulaba nogera osindika ekigaali nga nkulaba bwenti nze manyi wajja sente zo novuga boda gaali nova ku boda gaali nogenda osuubula embwa nezaala ente nezaala endogoyi nofuna sente zo bakwebaze n'obukadde 10 okuba nga waguze ekizimbe tewe naataaka eri ku munnayuganda jjukira ogwe ono omuwala abadde awo nga atunda emmere alina waawo atunda emmere naye mu kyalo waliyo jjajjawo alina emmwanyi Museveni eri mu kyalo azitutte naye noono ow'Ekampala abadde aweereza akasukaali naye bamutimbuludde ataaka eri ku bannayuganda leero nziza okubuuza bannayuganda mumanyi kye muli eri omulembe gwaffe omulembe omutebi mumanyi kye muli eri omulembe omutebi mumanyi kye muli mwabo omulembe omwagulanyi mumanyi kye muli eri Uganda mumanyi lwaki mmwe muliwo kati temwaliwo kwa Amini mumanyi lwaki mmwe muliwo kati temwaliwo ku Obote mumanyi lwaki mmwe muliwo kati nga temwaliwo ku Muteesa mumanyi lwaki mmwe muliwo nga temwaliwo ku mulembe gw'abazungu mumanyi lwaki mmwe muliwo nga temuliwo mu mulembe gwa Semakookiro naye alina ababe omanyi lwaki oliwo mu biro bino tugenda bisoma mu Bayibuli wulira
Dureke Lubega mwavu mponga bya tabalimba. Uganda ezeyo mu myaka gy'ekinana bawambanga abantu nga poliisi n'abaki tebalina kyakkola. Poliisi teyinza kwogera ku muntu gwe bawambye, temanyi wajalaze, teyinza kugamba nti kati bwabayo kati senga kibeera kintu kyalanga kye kitulira abantu nga ADF yewamba abantu. Olwale kooti yalagidde Kakwenza aliyirirwe simanyi obukadde 5 oba 5. Kakwenza bagambye aliyirirwe ku sente ku mige ejamukuba. Kakwenza nabagamba temunsinikira ko siyagala bisente bya mwisi byagala kafafagane namwe. Ulira njagala genda mu Bible. Ebyamafuta bikyalanda eggulo bwe bwazibidde sigenda gendayo nga parliament ebanja okusomesa abantu ku nsonga z'ebimotoka by'amafuta ebitambula, etteeka eryokukola ki eryokutambuza n'okufuga amafuta. We bwazibidde eggulo nga ye debate etteeka ly'okutambuza amafuta naye nga abantu bayidde. Njagala tubeere abantu bagezi. Ekigogwa mwenna mumanyiwo abamanyiwo. Tewali kaserengeto nti omusajja yabadde aserengeta ku Namirembe Road emmotoka negaana okusiba ng'aserengeta n'abaawo wonna emmotoka n'agikuba ekigo amafuta ne gayiika. Tewaliwo kasozi nti yabadde alinnya bwati ku Equatorio yabadde atuuka wali bwati ng'amalako ayingirawo n'eremererwa n'ekomawo ku Kyaggwe Road n'ekomawo eno wansi wa Kisekka. Kubanga ekyo oba osobola okitegeera nti ebambi emmotoka yalemereddwa yageza okuteeka mu giya omusumali namba 2 n'ebuuka n'ekwata gundi n'ekomawo n'enyiga banne waabaawo wonna n'ebanyiga. Osobola okimanya ekigogwe emmotoka yagudde etya. Yabadde adduka speed maker. Abagezezzaako okugira bagambye mbu yabadde awugula taxi yabadde eyimiridde ku kkubo. Ekigogwa weetadde oba owalaba okuva eno n'eri. Emmotoka yabadde eyimiridde ku kkubo yagenza okujja nga tagiraba. Bino bye bagamba mbu era wenyini uwe mu kifo ani gunjani omwanika wa NRM Namayanja we yali afiira oli afaanana jjajja w'omusajja era wenyini we yali afiira. Namayanja baali bavuga bubi baayisanga emmotoka zirinnya 5 bagenda okutema bwe bati okuyisa ng'endaleze. Ono ebibyo tebitegeerekeka. Emmotoka yaguddewo etya. Emmotoka yaguddewo etya nejja negwawo bugubi bati nga tewali nti wa bodaboda asaze, nga tewali nti yabadde alwana omwana yasaze nga tamulabye, tewali kulwana nti oba waliwo eyavudde eri n'agyekanga. Emmotoka yagudde ekyeki. Wulira genda owulire bulungi mulimu omusirikale yafiiriddemu gwe bayita Afande Mulema. Afande Mulema akolera Bombo. Be bamu ku be bajja Bombo okusupervisinga naye baabaleese abamu tebamanyi. Era oyo omusirikale Mulema ow'Ebombo yafiiriddemu omuliro gwamwokeza. Be babadde ba supervisor abazze okusupervisinga naye nga tebamanyi bikyabamu ku bo. Ababadde bamanyi babadde balala. Bw'oba olina omuntu yenna mu barracks Bombo mubuuza Afande Mulema. Nze nakugamba tewaliyo barracks gye sirinaamu bantu. Barracks zonna bwe nnyingira bwe nkonkona banzigulira. Afande Mulema akolera Bombo mu barracks. Ekyo bwe mba malimbye nfe. Era gendo labe waliwo obutambi obwogera bambi Afande Mulema n'Afande Mulema afudde. Afande Mulema yabadde akola kyekigogwa. Yabadde azze kujjute kyekigogwa asula kigogwa. Alina wamaka ekigogwa yabadde azze kola ki. Emmotoka ya kampani ki tebajogera. Emmotoka ya kampani ki yani. Details za mmotoka muzituwe tutegere nyiniyo. Mu parliament bwe babadde nga badiscussinga ku bintu ebyo badiscussinze ne ku nga basaba report za incidents ezizenga zigwawo ne bagamba waliwo ebintu ebigwa mu ggwanga report ne zibula. Ne bagamba ennaku ezo tubadde ne incident ya accident ya Thomas Tayebwa tetufunanga report yayo. Mu Uganda wo tuyinza okuba nga tuli abantu nga basatu fekka. Abamanyi ekyali kituuse ku Tayebwa weewaawo. Ne mu basivilian nyinza okubeera ogu. Mweno musaaga. Kuba ntwala obudde okunoonya ebintu ne Tayebwa tamanyi kyali kimulya. Era tebasobola byogera eyo gavumenti efugibwa ba mafia. Buli muntu kwalaba mu bukulembeze alina akabinja kaba mafia kakolera. Buli kabinja kaba kanoonya kannaako. Tebamanyi kabinja kyakaali kanogola
Thomas Tayebwa era temuli wulya ne mu mawulire tebakyogera wulira olunaku lwakyawe e Kampala ne bakuba ekisaawe kya hamu ekyennakivubo teri radio yakyogera teri TV yakyogera naye n'abantu baafa emirambo bagifulumya batega ekintu awe nakivubo ne bakuba ekisaawe kyennakivubo ekyo kawungezi waliwo abaakwatako akantu ne katambula katono naye n'emirambo bagifulumya abantu baafa naye tolina wekiwulira gavumenti ya Uganda erina bamafiya buli omu yakwatako ekiwali buli kabinja kalina obuyinza ate buli kabinja kanoonya akabinja akalala bannayuganda temumanyi kintu kiri awo Uganda kambabuulire ne Tayebwa tamanyi ani yali amulya ate ebya Tayebwa mbimanyi okuva we byava paka we byakoma kubanga mpoma satellite yonna ebifuna bulungi nnyo meeting we yali naye nange olw'okuba njagala bamulye era njagala bamulye kyovula basaabyogera omuntu yenna gwe baagala okulya ng'ali mu bubinja obutulemesa si buli bimu ebiri ku mpoma satellite nti nombijjayo weewaawo ekyali kirya Tayebwa nkimanyi kati wulira ekyali kirya Tayebwa ennyonyi yali erina okukwata omuliro mu ddakiika 25 ng'erinnye waggulu we yali erina okukwatira omuliro naye badireyinga wano mu kusimbula wano mu kusimbula basooka ne beebuuzaako awo ne beesiibula ng'eri ekintu kye baateze kitegulukuka yali yakalinnya mu bbanga eddakiika 6 kiri ekintu ne kitegulukuka kubanga eddakiika zonna baazimala wali mu kusiibuligana kati mu ddakiika 6 kyabanguyiro gizza wansi bali bakibaze nti mu ddakiika ziri okuva mu bwengula eyekkirire ejja kuba eweddeyo bajja kuba bafudde ekyabayamba kudireyinga kutaka weewaawo olwolukwe naluwulira bulungi ku mpoma ne ŋŋamba kansirike mmomeefwe era lipooti temujja giwuli okujjako mmwe abawuliddeko kano kemba wadde wano keeko kemugenze nako naye nabyendeseyo bingi kuba n'olwaliro bakyamunoonya nze obubinja obwo obwenoonya sibuyinako buzibu nze naye ngeze mpulire nti banoonya omuntu ali mu nkyukakyuka ne Museveni alina ebibye bimugobala bannoono ate ebigoba Museveni mbyogere oba bifa biffe gwe ngamba nti nobyogere mwenno musaala kangenda mu Bayibuli kubanga buno obudde bulabika tebujja nakumala kigambo buno obudde tebujja kumala kigambo Katonda waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkobaza olunaku olwaleero tuze mu kigambo kye kitukuvu mukwano okukowola kusaba okosomesa oyigirize batabani bonna bawalabo ekigambo kino kiganye Mukama kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti nno amiina omulembe gwaffe mumanyi kye muli eri omulembe guno incidents zonna eziri mu nkyukakyuka yaffe mu ggwanga Uganda zonna ziri mu Bayibuli omulembe gwa Yesu omulembe gwa Yokaana omulembe ogwo byonna nagamba bw'osoma Dawudi ne Sawulo olaba ekiri ewaka bw'osoma Yoswa ne Musa olaba ekiri ewaka bw'osoma Yesu revolution ye olaba ekiri e Uganda kati Bayibuli yonna bagiwandiikira Uganda ekibi olwayo kyengenda okwogerako kyekyobutamanya birobyo n'obutamanya kyoli osobola okuyitibwako byolina okuba osobola okuyitibwako n'okola ne loosi oba neggwanga nerikola loosi naye nga tetunaba kukola loosi gwe wenna neesirwaza ogenda kusooka kukola loosi gwe ng'omuntu nkugambye abasajja abaalinyirira eddembe ly'obuntu nga balwanirira gavumenti sanctions zisooka kunyiga bo ng'abantu nezimala neziryoka zigenda ku gavumenti tosubwa Bayibuli gwe newankubadde togyagala beerawo tovaawo osooka owulire bino ebintu wulira olunaku lwatuuka nga waliwo ekisuubizo bw'osoma endagaano empya mu bannabbi be baali basinga okwogerako baayogeranga nnyo ku Eriya ne Musa era olaba ne Yesu lwe yalabikirwa lwe yali aweddemu amaanyi Bayibuli egamba nti Eriya ne Musa ne bajja ne bamujjuzaawo kati katusoke mu kitabo kya Malakayi chapter 4 lwe lupapula olusembayo mu ndagaano empya wulira ekisuubizo kino essula eyokuna kubanga laba olunaku luna emisango
Labandi batumira Eriya nnabbi olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama nga terunnaba kutuuka. Era alikyusa omutima gw'abakitaabwe eri abaana, n'omutima gw'abaana eri bakitaabwe. Nema okujja n'enkuba essula eyokuna. Ulira. Waliwo ekisuubizo wano Eriya yali yagenda dda. Jjukira Eriya yagenda mu ggulu nga mulamba. Eriya yagenda mu ggulu nga mulamba, tumwogeddeko emirundi mingi. Eriya yagenda mu ggulu nga mulamba. Genda osome ekitabo kya Bassekabaka ekyokubiri. Osome sura awo esooka eyokubiri ojja bisanga waawo byonna byonna. Eriya yagenda mu ggulu nga mulamba. Naye kati ate nnabbi Malaki addamu alagula agamba Eriya ajja kudda ngenda kusindika Eriya. Ne babeerayo nga balinda Eriya omulundi ogwokubiri Eriya okujja. Baali bamusomako. Naye ate nga waliwo ne nnabbi alagula nti Eriya ajja kudda. Nga bo obwongo bubawa Eriya yagenda okujja. Okitegedde awo simba wakatinda kadde olunyiriri nsome. Naye nga Bayibuli egamba ono ate ngiri agenda kujja ng'olunaku olulyo olubi terunnaba kutuuka okuyamba buli muntu adde mu layini ye. Omwana sikugoberera taata mbu olw'okuba eddiini ya taata. Sikugoberera simanyi kubanga kiki. Buli muntu adde mu layini yo nga weerowoozezza nga bibyo weetegeeredde kola ky'olina okukola kuba oli mu mulembe gwo. Kitegeeza buli mulembe Mukama agenda kuguddiza byagwo. Nga y'ensonga ereeta Eriya. Kati ako kakwate njagadde tukasome kubanga kyali kisuubizo Eriya. Kati abantu bano mu bwongo bwabwe baali balinamu okusiza ku bye baali basoma ku Eriya. Ne batandika okulinda Eriya. Kati tugenze mu Yokaana essula emu okuva ku lunya olw'e19 simanyi oba naasobola okulupima obulungi. Yokaana essula emu olunyiriri lwa 19. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana. N'ayatula n'ateegaana n'ayatula yali alabye ku Katonda wonna. Omwana eyazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya kitaffe oyo yamutegeeza. Kuno kwe kutegeeza kwa Yokaana. Abayudaaya abaava e Yerusaalemi bwe baamutumira bakabona n'Abaleevi okumubuuza nti gwani? N'ayatula n'ateegaana n'ayatula nti sinze Kristo. Ne bamubuuza nti kale lw'oli ani? Oli Eriya? N'agamba nti sinze ye. Gwe nnabbi oli? N'addamu nti nedda. Awo ne bamugamba nti lw'oli ani? Tubaddemu abatutumye, weeyita ani? N'agamba nti nze ndi ddoboozi ly'omuntu ayogerera waggulu mu ddungu nti muluŋŋamye oluguudo lwa Mukama nga nnabbi Isaaya bwe yayogera. Kati nawe siigende wala kasooka enzijewo ekyo nandibadde nsooka soma byawandiikibwa byonna oba. Bayibuli egambye Yokaana bw'ajja n'atandika okukola ebintu ebyasamaaliriza ensi. N'atandika n'okubatiza. Bakabona n'abawandiisi ab'obuyinza abaliwo ebiseera ebyo ne batuma ababaka. Tuwulira ebintu ebikolebwa ebyo. Naye kandi otubuulize mugende mu mubuuzo oyo yaani? Oyo yaani? Abikola yaani? Ye gwani? N'abagamba sinze Yesu, sinze Kristo. Bw'oba si gwe Kristo gwani? Ye gwe Eriya? Nti nedda. Ye gwe nnabbi oli? Nti nedda. Ye gwani ku bintu by'okola ye gwani? Yokaana n'agamba abo bonna tabali. Wabula ye yeesanze bwesanzi nga ye ddoboozi eryogera mu ddungu kubanga Isaaya yali yakiragula. Naye nga tamanyi bulungi kikyali. Kati enjiri eno okutereera obulungi kati katugende mu Matayo 11 gye tugenda okujja ekinyusi kya bino byonna tubinnyonnyole mu Bayibuli ne mu politics. Kubanga bwe nnabyogera nga tetusomye eyo tekijja gatta. Kati tugeze kuba leero okugambye tuli mu Bible study. Malaki essula 4 olunyiriri olwokutaano olw'omukaaga bitusindise mu Yokaana 1:19. Kati Yokaana 1:19 kati tututte mu Matayo 11 okuva ku lunyiriri olusooka wulira. Essula 11. Awo olwatuuka Yesu yamala okulagira abayigirizwa be 12 n'avaayo n'agenda okuyigiriza n'okubuulira mu bibuga byabwe. Naye Yokaana bwe yawulirira mu kkomera ebikolwa bya Kristo n'atuma abayigirizwa be okumugamba nti gwe wuuyo ajja oba tulindirire mulala. Yesu n'addamu n'abagamba nti muddeeyo mutegeeze Yokaana bye muwulira ne bye mulaba. Abazibye amaaso balaba, n'abalema batambula, n'abagenge balongoosebwa, n'abaggavu b'amatu bawulira, n'abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. Naye yenna alina omukisa atalinneesittalako. Katusooka tuyimirire awo. Yokaana ali mu kkomera.
bamubuuza atuma mugende mungambire oyo omusajja atanfaako ankolamu bukozi ssente mu bazungu oba yoyo ddala gwe twalanga yoyo omusajja gwe nalanga. Yesu n'agamba bw'ati muddeeyo mugambe Yokaana nti eno abalama batambula bamuzibe balaba bakigala bawulira abafu bazuukira naye mu mugambe nti alina omukisa atalina esittalako. Yesu yali atula ku gataliiko nfuufu n'atula ku NTV akawungeezi. Kati nsoma ebirowoozo bya Yesu. Statement eyo nnene eyo Yesu gye yakola nti alina omukisa atalina esittalako. Yesu ate ye yali muzibu teyagenda kitalya kukyalira Yokaana. Yesu yatulanga ku gataliiko nfuufu g'ebiseera ebyo n'alaba ebyogerwa. Yokaana ng'alabika balamu bw'agenda mu kkomera. Yokaana natandika okwesittala ku Yesu. Omusajja n'ansibya. Omusajja n'atajja na kundaba. Ne bannange ono omusajja nga muzibu. Yesu n'amugamba gwe mugende mu mugambe omukisa gwe guli awantu awa butanneesittalako. Gwe wenna ali mu revolution ng'obonaabona olina omukisa obuteesittala ku revolution. Olina omukisa obuteesittala ku oyo gwe mwatuuma revolution. Buli lw'oli mwesittalako. Yesu yagamba bugambi Yokaana mugende mu mugambe anyweze okukkiriza gy'ali. Bw'ananneesittalako n'alowooza bw'atyo ebizibu byakumujjira. Ntwala omukisa guno okutegeeza nti Yokaana ebizibu byamujjira ne bamusalako omutwe. Yokaana ebizibu byamujjira mu kkomera ne bamusalako omutwe. Lwaki? Yeesittala ku revolution. Teeka waaga abo abaana kuliko agenda okufa oba bonna. Kino ekintu kye twatandika ekyokununula Uganda kifaananira ddala Yesu bwe yajja okununula ensi. Gwe Yesu mwesittaleko ne bw'oba Yokaana zikusanze bw'omwesittalako. Yesu yabagamba bw'ati Yesu teyagenda kitalya. Yesu teyagenda kitalya kubanga Bayibuli yalitugambye nti awo Yesu n'awubayo olubu lw'ekigere n'agenda akyalira ku Yokaana tiyamukyalira yamugamba nyweza okukkiriza revolution ogirimu naawe okimanyi toliimu ku lwange olimu lwa mission kubanga papasi lwoli wa mulembe guno okukola eby'omulembe guno nywera bunywezi revolution eneetambula. Balagamba nga yagenze Kaperinawumu n'atuula yabadde mu firimu bali mu firimu yayambadde bero bottomu n'alyoka ajja ne mukyala we ku red carpet mu bazungu. Buli eyali mu documentary bamuwadde $2 million, 2 million ne mukoddomi wa Kyagulanyi gwe bayita Saddani Magic mukoddomi wa Museveni mukoddomi wa Bobi Wine bali eyo beeyagala olweyagala bali mu ssente ng'abaana bali mu kkomera era batusiba batubonyabonya abaana b'abandi bafa. Yesu n'abagamba mugende mu bagambe balina omukisa batalina esittalako. Kyova buli muntu yeesittadde ku revolution ebibyo bibi ne bw'abanga yali wa kitiibwa kati afuuka wa kiswalo. Nalabye Nabbosa Ssebuggwawo baamuyimiriza ng'ayogera. Bannange Nabbosa Ssebuggwawo aswala yenna ali mu gomesi naye byayogera tebitegeeka era nga kati ng'ekintu ng'ekyo nga bwe mukiraba ekintu ng'ekyo kati ekintu ng'ekyo nga bwe kyaguddewo ekintu ng'ekyo ne kitwala obulamu bw'abantu baffe ekigogwa. Kati tulaba ng'ekintu ng'ekyo bwe kyaguddewo ekintu ng'ekyo bwe kigwawo kati abantu baffe baba baluuzinga obulamu kuba kati ekintu ng'ekyo yayogedde ekintu ng'ekyo emirundi nga 6 nga tanazzaako kigambo byonna byayogeranga busiru. Eyali ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yabadde ayambadde gomesi nga yeesibye naggumira naye nga yeewulira ng'ayambadde mini. Yabadde awulira ng'ayambadde kundisho nga bweyekwa. Omwana omuwala ayambala akapati n'afuluma ewaka nga ayambadde kamini n'atuuka bantu n'akasika n'akazza bw'ati n'omugamba wakambadde gwe kunyuka genda n'akasika n'akazza bw'ati ne yeetereza. Waliwo eyabadde asse wizo yabadde akutuddeko wizo ensingo bannange. Nabbosa Ssebuggwawo yaswadde ng'awulira empewo emufuuwa eyita mu gomesi awulira alinga akunamye. Lwaki? Nabbosa Ssebuggwawo yeesittala ku struggle y'okununula eggwanga nga bannayuganda bamwesiga ne bamukwasa enkyukakyuka ne yeesittala ku nkyukakyuka. Yesu yagamba mugende mugambe Yokaana nti alina omukisa ogu butanneesittalako. Wulira Nabbosa Ssebuggwawo yaswadde era eggulire mbadde ngenda ndyeta naye ngenza okulaba ne ngamba
kafi nyere egunje Bugga byala bagenda Yesu nasooka okwogera n'ebibiina ku Yokaana nti kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira olumuli olunyenyezebwa n'empewo munne ali mukomera Yesu yagenze mu maaso n'okukola ebibye n'ababuuza mwagendera ki okujja mu ddungu Yokaana yababatiza mwabatizibwa lwaki mwajja kunona ki naye yo si enjiri gyenjagala enjiri eri maaso awo lindako naye kiki kye mwagenderera okulaba omuntu ayambadde ezinekaneka laba abambala ezinekaneka baba mu nnyumba z'abakabaka naye kiki kye mwagenderera okulaba nnabbi weewaawo mbagamba era asingira ddala nnabbi oyo ye yawandiikwako nti laba ntuma omubaka wange mu maaso go ali kukulembera alirongoosa ekkubo lyo ddala mbagamba nti tevangamu abo abazaalibwa abakazi omuntu asinga Yokaana omubatiza naye omuto mu bwakabaka obw'omu ggulu amusinga ye okuva ku biro bya Yokaana omubatiza okutuusa leero obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku Yokaana era oba mwagala okukkiriza oyo ye Eriya agenda okujja alina amatu ag'okuwulira awulire gye twasookedde mu kitabo kya Malaki essuula 4 olunyiro lw'ekutaano nga waliwo ekisuubizo kya Eriya okudda tuzze mu Yokaana essuula 1 nga babuuza Yokaana nti gwe Eriya Yokaana n'agamba sinze Eriya kati Yesu abagambye wano oba mwagala okukkiriza mukkirize oba mugaana mugaane oyo Yokaana ye Eriya Yesu akakasizza yamaze abagambye oba mukkiriza mukkirize oba mugaana mugaane Eriya gwe mwali mulinda yoyo Yokaana ye Eriya naye ne Yokaana yali teyemanyi nti ye Eriya bwe bamubuuza nti gwe Eriya yagamba sinze kati ddayo osome Eriya bye yakola osome Yokaana bye yakola ogenda kulaba ng'enjiri y'Eriya yennyini ey'okutereeza ey'okulwana okutereeza ye Yokaana gye yajjiramu naye Yokaana bwe yajja teyamanya nti ye Eriya ow'omulembe guno nga nammwe bwe mutamanyi nti ye mmwe bakadogo ab'omulembe guno nga nammwe bwe mutamanyi nga bwe mummwe mulimu basalimusala abasiniya tu basalimusala bagamba bayingira revolution nga basiniya tu kati mummwe abasiniya tu mulimu basalimusale naye temukimanyi mummwe ab'omulembe guno mulimu bakyaligonza abateekwa okuteeka Kampala ku bunkeeke abantu bayingire ku ssaawa 9 nga bavudde mu kibuga naye temukimanyi bwe bababuuza ye mmwe abanunuzi ba Uganda CFA Yesu akimanyi bulungi nti Eriya ye Yokaana ndowoozamu n'okulowooza nti Yokaana senga yakizuula nti ye yali Eriya yandizzeeyo mu ggulu bulambalamba nga tafudde kuba Eriya teyafa Eriya teyafa Bayibuli egamba embuyaga ey'amaanyi yalinga ey'akazimu ye yamusitula n'emutwala naye olw'okuba yali yalangibwa okudda yakomerawo mu Yokaana Yokaana bamubuuza gwe Eriya nti nedda Yesu atugamba oyo ye Eriya lwakuba yaneesittalako ekyo kyekyabulako Yokaana ne bamusalako omutwe Eriya owookubiri baasalako obusazi mutwe nga Yesu yamugamba eyo mukomera gy'oli toliyo kulwanga oliyo lwa revolution togeza nonneesittalako mu buwaŋŋanguse gyendi gyenkyalemedde siyinza kukya ne ŋŋamba nti Kyagulanyi yannemesereza wano ebyo bye mwesiruwaza mbu mwawaŋŋanguka lwa Kyagulanyi mpozi biteke mu statement ng'onoonya asayiramu tojjanga n'ogamba gwe Kyagulanyi oli eyo simanyi mbuno mutabani we mbuno avuga emmotoka simanyi mbuno nga mwe muli mu revolution laba lengera embuuzi Yesu yamugamba gwe kasi tonneesittalako bagenda kusalako mutwe n'agamba omusajja gwe nnalanga ali mu byange bye nnakola kwegamba ye yeeyagala kati siina na mmere ne sukaali yampeddeko siina sebaali eyo muwulira mbu kye yakoze Kaperennawumu fe abatandika dipi buloko sebo kati ali eyo nze namuwa abazungu ali mu bazungu bange maama omwana ali mu kutambulira ku red carpet wamulabye omwana wulira olina omukisa ogwo
butesitala ku revolution. Wenna kyoyitamu okiyitamu lwa Uganda okiyitamu kuba wali oyina okiyitamu. Okiyitamu kuba okiyitamu lwa Uganda. Wulira be basengudde ababadde batundira mu paaka. Tebamanya nti bino ebintu bye tulimu bya ddala. Kyova olaba nga bali webato bw'obaleta bannaye ejjawo n'ebyobufuzi ffe tuli mu kukola. Bwe baba batugaana okukola enkuŋŋaana batugaana lwabo mbu tulinnya mu mmere z'abantu abafumba wamma poliisi webale bayigira batya wano okutuza mu bya people power nga ffe tukola ffe bamaama ffe bataata muveewo kubanga mwesitala ku revolution. Yokaana bamusalako omutwe ekyo kintu n'oluhalero neewuunya engeri gye bakwata Yokaana. Yesu yasooka gamba awo we tuvudde mu lunyiriri ezo. Yesu yagamba mu bannabbi bonna tewali wasinga Yokaana. Naye Yokaana teyavumbula kyali. Yokaana yafa tategedde kyali. Yesu agamba bannabbi bonna teri yasinga Yokaana. Naye Yokaana bamubuuza gwe Eriya n'agamba si yenze. Yesu yayogera nti ekyo kye mwami isinga oyo ye Eriya. Era Eriya taddanga. Mwabanoonya ab'okubanunula yeggwe. Bannange pasita mutununule banekate RO naye byatukoze ayi. Gwe RO. Kati Eriya bagenda ogamba oyo mwana bwatyo. Kati olwalira ababuuliridde ddala nti RO taliyo. Akola bibye naye gwe. Yesu yakola ebibye ne Yokaana alina ebibye. Yokaana bw'ayameesinga apo n'ebibye gwe basalako omutwe. Ate teyazuukira. Okutiwa kwa Yesu kwali part of struggle era yagiwangula era yaddamu n'azuukira ate bwe yazuukira tebaddamu muvunaana musango. Naye gwe nno osaaga. Musa yatta omuntu Misiri n'addukayo. Bwe yaddayo walaayi tewaliyo na muntu yazuukusa fayiro nti Musa wadduka wano ng'ossa omuntu. Musa waddayo tebamugamba nti wange Musa ekyakuddusa wano tukijjukira bulungi watta omuntu fayiro yo yino kubanga omusango teguvunda ogwa Musa gwavunda. Kati wulira gwe munnayuganda ali wano beera mu revolution oweebwa emirembe. Va mu revolution ogenda kutegeera nti okwesitala ku revolution n'omutwe bajja kugusalako. Yesu yakola statement gano ogisome mugende muddeeyo mugambe Eriya. Muddeeyo mugambe Yokaana. Enjiri ebuulirwa. N'abawambe bateebwa bamusizibe balaba. Abafu bazuukira naye alina omukisa oyo atalina esitalako. Yesu nga bw'alaba kataliiko nfufu bannaye asibisa omwana w'abandi. Kyokka kalenzi kamuko kabambi. Kyokka ne taata wako yafuwa. Bambi baakazaala mu bukadde. Akaana k'abandi bannaye n'ata naye bannanga abantu nga bazibu. Kyokka bannanga olaba Yokaana bw'afuwa. Kyokka yo n'omulaba bannaye bwe yeeyagala. Naye bannange era twayogedde ne Yokaana. Bannaye waliwo n'akantu kenjagala ne bannange n'akalaba Mukama Katonda wange. Kana akantu n'akalaba ate nvuddeyo gye mbadde nnyina okusoma. Waliwo akantu ke mbadde njagala. Nyina ebintu bye mbagamba ne mbagamba waliwo omulalu w'emakindi munemu wakana. Omulalu w'emakindi yatugamba sanya akantu ke yayambala ke muyita ka t-shirt ka NRM kali kasuuti eri kali akasuuti bakatungira mu kkomera. Bana akantu ako kali ludda wankalabe mama kyali Yesu wakitompa akana. Ani akansindikira nani bannange. Ngenda mugalale n'akalaba. Yagamba ani? Balimba tunayambala ko t-shirt ya NRM namwe. Lwaki mulimba? Baba busuti babutungira wano mu kkomera musaaga. My God Jesus Christ pa akantu kano nkalabe. Bannange yakasindikira ko hayawo nkalabe. Ke kaliwa. Wawe mama nyabo obudde bugenda nze Yesu nyamba mama okuba nina ebintu bingi. Omulalu tambuza olowooza. Omulalu yagamba nkukakasa amazima ga Katonda mu ggulu walaba. Ekyo kyomulaba akakasuuti bakatundi baluka kaluke mu kkomera. Nagamba Yesu omulokozi jangu otusaasire. Bana akantu kambuze. Naye mwakalaba. Kyemanyi mwakalaba. Ate nakabashira lindira. Nakateekayo ne ku page. Mwe lwaki temubeera nga mulinda updates ku simu ku page yange. Namunyiiza.
kulira Yesu n'abagamba nti oyo ye Eliya gwe mwali mulinda naye ne Eliya teyamanya nti ye Eliya nga nammwe bwe mutamanyi bannange mukama bannange waliwo omuntu alijja najja atununula Museveni ng'asusse maama era n'oyo bamututte bannange pasita omuntu talabye bannange ne lwaki tebatuyamba ng'eggulu ligamba ye gwe Eliya muyina Eliya gwe mulinda naye already Eliya yaddira ddamu gwe Eliya ow'omulembe guno ensula ekugira ddala nabbi oyo ye yawandiikwako nti laba ntuma omubaka wange mu maaso go ali kukulembera okutuusa ku Yokaana era oba mwagala okukkiriza oyo ye Eliya agenda okujja alina amatu ago oba mwagala okuwulira awulire oba mwagala okuwulira muwulire oba muwakane oyo ye Eliya kati mwe muwulire mwe mulina okununula Uganda weba olinayo gw'olinda weerimba naye n'afaananya ki emirembe gino gifaanana n'abaana abato abatuula mu butale abayita bannaabwe nga bagamba nti twabafuuyira emirere so nammwe temwazina twabakubira ebiwoobe so temwakaaba kubanga Yokaana yajja nga talya so nga tanywa ne boogera nti aliko dayimooni omwana w'omuntu yajja ng'alya ng'anywa ne boogera nti laba omuluvu oyo era omutamiivu bannange Yesu yali asomesa ono omusajja asomesa n'agamba mulaba muli awo buli omu ayita munne mbalabira ddala ng'abaana abato abagamba nti twabafuuyira emirere mujje ne mutajja kubanga ebintu byonna ebibalaga nti guno gwe mulembe kyekino ekiseera byonna mubiwakanyiza nti kubanga Eliya yajja nga talya ng'ali mu ddungu ne mugamba yii bannange omusajja ali eyo mu ddungu ayogera ebigambo naye dayimooni eziriko oli nti kiki alya nzige anywa mubisi gwa njuki alya nzige ate azirya mbisi tafumba dayimooni eziriko oli omusajja wabula atulimba mbu musajja wa Katonda nti ate ne wajja nze alya n'entula n'endya n'abantu ne mugamba ate ono yalidde ne bamalaaya ono mwononefu bannanga alina n'enviiri yasiba n'ebiviiri ate ono mutumbavu muzibu tasobola kutununula bannange Yesu yali asomesa Yokaana baamugaana nga beekwasa nti Yokaana alya nzige anywa mubisi gwa njuki oyo si muntu ogwo muzimu gwennyini oguwedde emirimu Yesu olwajja ne bagamba tayinza kubanga yono twala eri oyo alya ne bamalaaya namusanze ne bamalaaya batudde ku ntebe balya juzi malaaya yaleeta ecupa n'alyoka amusiiga akawowo yena n'amusiimuulizako enviiri n'alyoka era nange mbuno mulokozi kyeyo yanywa enjaga mulokozi kyeyo yasiba ebiviiri mbwanunula Uganda namwe bane mudawu ne mwerimba twale linammwe oyo ng'ebipande bye byali wali ku electoral commission mbuyoyo tayinza kubanga yoyo alina kubanga yani Yesu n'agamba mbasaasidde kubanga omulembe gubayitako bwe muba temusituse Yokaana teyamanya kye yali Yokaana twakamala omusomako juzi nga bamutemyeko omutwe Yokaana twamusomako wiiki ewedde nga bamutemyeko omutwe Eliya kubanga yeesittala ku revolution weesittala otya ku muntu agenda okununula mukama bawo omukisa mpuliranga vidiyo ewedde simanyi oba mubitegedde ebisuubizo byonna ebyokununula Uganda ebiri mu Malaki essuula ey'okuna olunyiri olwokutaano nti waliyo Eliya yeggwe mmwe abakabambu SFC ebasomba ebabuzaawo mukwate ekintu mukole SFC entuufu mulagirire ensi SFC bwe yina okubeera obamba wekyokulabirako kino bannange nandibadde nkibawanenga mujja kunsekerera mukama Katonda wange njasooka mbuuze ku mamebeni bwananzikiriza nja kukiwa njakibabuulira kanchugira banzitanzite naye banzitanzite olunaku lumu naye nga mugamba nga musuga anegwe munange mukazi gwenkubuulira olimu abaana bange naawakana nagamba twatwalire naawo ate mugera mumanyira abantu
Ine manyira abantu nze. Namugamba naye mukazi gw'olunaku lumu kankubulira ekintu kigenda kujja kikiwuka olunaku lumu. Ekiri ewange kijje ewuwo. Ekiri ewuwo kijje ewange nze nja kukulagirira bwe. Naye muwamba mukole bwe muti mutegedde. Mukole bwe muti ati yali yange. Naye mugamba naye senga mukama nyamba kyempulira ne kijjako ewuwo. Kati naawe ate kati atawunze ne nkulaga engeri ekintu senga ekintu yakigenda. Naye bwe baba bawamba muwulire kino ekintu. Mukole nnyo mubeera ab'SFC mulagirira abantu SFC entuufu kyekola. Polisi bweberanyigiriza mukole nnyo mudde mu gavumenti obeera owa polisi olaga abantu polisi entuufu bwekola ojja bulungi nnyo ne kaadi yo omugambe this is my card bakwetaaga ku polisi enkya ssaawa 8 nzize kukubuulira tobulawo jangu tulabe ensonga bweti ne bweti bw'otojja enkya bwe tunaakunona nafuna obudde obugenda obutegeka abantu be ssaawa 8 ne bajja ku polisi kubanga talina jjajja kuddukira talina munange ffe tubalage human rights webeera tubalage bwe bakwata omuntu tubalage okugoberera amateeka kyekutegeeza naye bwe munaabimala nga mukaba bukabimama emirimu gy'abantu giweddewo olaba kesisi bwekoze olaba kakati bannange ekintu akati ye bannaye kati lwaki mukola ebintu ebyo kola bwoti mubeere abakesisi mulage engeri gye bateekateeka ekibuga mu mirembe ekyo ekibuga twakyagala dda twakituuma dda n'abaana baffe era ekibuga bwe kiba kikula kirina okukulira wamu n'abantu ebyo byonna tubibalage nga tukola ebintu buli muntu neyeewuunya tutwale omwezi mulamba nga mukomera temunnayingiramu muntu n'oku si buli agenda ku polisi nti nabeera wakusiba ekyo bakikulimba era kiri nnomo nnyo okumala omwaka mulamba nga mukaduukulu ka polisi temulimu muntu bwe mujja nga musobaganye tusooka kubatereeza kiki bayibuli egamba etya ng'ate tuli ba polisi bayibuli egamba etya okuba otya omukazi kiki mudenda mwe mutereere tubasabidde mu linnya lya Yesu nga wano bicepe pisita eri wano bomu nga njirina wano ninawo ekibundi omukyala tukusabidde nawe omusajja tukusabidde mwesike mu mukono mugende muzaale mwali mu linnya lya Yesu gende kiki ati ono tagulanga kwatayo omutwalo yitira ku mudaala guli nyama mugende waka mugende mubimalirize ekyo polisi esobola okukikola omuntu alina okusibwa ye muntu asusse nnyo omunyarwanda yayingira mu ggwanga atemyetemye omuntu oyo mumpite bannange oyo mumpitanga oyo ye mumpita naye munnayuganda nga musobagana mutya temusobola bimaliriza mutya osiba otya omunnayuganda kuki njagala ojja otambule wana amakomera gonna tosobola kusangamu mukatali genda e Dubai otambule amakomera ge Dubai obola nosangamu omu Dubai ensonga bamanyi bwe bazimaliriza osiba otya omunnayuganda kuki nga yakoze eki bannayuganda si batemu bannayuganda si babbi bakulimba ebyo ebiyisa kyova olaba mu Uganda buli musango omunene tegulina report do you know why government yekola emisango eminene mu Uganda mbuulira eyasingisibwa omusango ku kutemula bamasheki mbuulira eyasingisibwa omusango ku bijambiya eyatematema abannayuganda do you know why government yekola ebyo ebisango kubanga abannayuganda bakakamu nnyo tebasobola bikola government kyeva ebyekolera ebateeke ku bunkenke mwe mwamazadde ogiraga nti mugenda mu kalulu era mwagala kalulu kemuliizo mujjako kyova olaba buli muntu waali alina kyamutaddeko ow'emwanyi akayana gwa mwanyi ow'ebisepiki mu paaka babitutte ow'amafuta gamuwokeza ennyumba bagyokeza owagundi biroti ab'ennyanja bakaaba kaakati akalulu kemweteekerateekera mwena temukwogerako kyokka kati ye ali mu kulonda olwedde ye ali mu kulonda mmwe mukyafaafaagana nagwa mwanyi ye yayitawo dda naye bamusituka ne mumugamba vaako leero muba mumukubye jje aba talina kyakuddamu wabula mutudde mulinda Eriya ng'Eriya mumulina gwe Eriya w'omulembe guno naye n'abatuma babuuza ye gwe Eriya n'Eriya yeebugaana si yenze Eriya ababuuza tebamanyi nti Eriya y'ono n'Eriya yeegaana si yenze naye ate ng'Eriya y'oyo
mwenna abalwana nkugambye ekitubonyabonya byonna mu Uganda nkyukakyuka. Ekitubonyabonya Uganda nkyukakyuka y'ensonga lwaki omusajja agula ekizimbe n'abeebaza nti n'abagamba munneebaza okugula ekizimbe mugenda kunneebaza okuzaala omwana miliyoni 10. Wano we tulaga omusajja yagambye miliyoni 5 kumwebaza kugula kizimbe. Naye bannange embwa z'Abanyarwanda zijoga ezo kumwebaza kakati nange mugenda kunneebaza. Waliwo ebintu bye bakoze nga nange njagala mbikole ndabe bwe biri buli musumba agende Boston ye yanaaza abantu ebigere nja kunaaza naye Aba-Amerika ngenda kujja mu Amerika eyo olunaku lumu yabakyalira pastor ne bwoba ojja nkya tukuwa invitation nkyali mu ddungu kamalirize eddungu nzijja nja kujja nkakasa nja kujja nnaate ku luseegi ennene egenda kubeera mu World Bank ebeere mu White House ebeere mu State Department ebeere mu Boston chapter ebannange nja kusaba taapu namba nja banaaza $10,000 wali $10,000 wali naye serwadda mukoze ebintu ebweru awo mukoze ebintu mufeza abantu wamma mweraba mwe bayokaana muli mu mulembe gwammwe naye temukimanyi era ekibabonyabonya butamanya nti yemmwe abasajja ne babeewanirako nti bassabalwanyi batandika bakadogo mmwe bakadogo muli mugamba nedda bannange baana bange muve mu bintu ebyo mukyali baana bato naye nga bali ababakalakasa okutuuka ku 12 balina 10 naye batandika bakadogo obugalo naye yaendanga ne taata wake ntebe kama abawo omukisa wamma webale Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebazezo olunaku lwaliro Mukama yeffe bayokana ate yeffe ba Eliya yeffe mwabanoonya yeffe be balagira mmwe be balagira Museveni bw'oba onoonya bagenda okujjako mu buyinza yeffe mmwe temuddamu okwegaana ekintu ky'okujjako gavumenti temukyegaana yemmwe abalina okujjako gavumenti yamusibira mu bbwa yeffe buli lwe mukyegaana nga kyeyongerayo buli lwe mwegaana okujjako gavumenti ya Museveni ng'ebeerako yeffe abajjako gavumenti ya Museveni leero bw'aba ayagala ajjako plus 974 339 39639 yeffe abajjako gavumenti ya Museveni mu bulungi oba mu bubi yatugamba kota pini eyingira na nyondo evaamu na nyondo kati ate nyondeze ate araja na wowe babano bantwala guma wagamba ogenda na nyondo akapapula tekakujjako ate sanya alina bomuze ate omumanyira katukukube Museveni waliwo ebimotoka by'amafuta bireebwa ku bino ebyokusaaga by'oli mukola bino ekimotoka ky'amafuta Museveni kubuulira kale waawo tosattuona teriyo mulembe guyinza kulokola mu mukono gwaffe weewaawo nengera omusaayi nga guva mu ggaali lyo nengera omusaayi mu ntebe wootudde kyesimanyi ey'omusiro kyawusi oba entebe ey'emmotoka naye nengera omusaayi nga gufuluma mu kiwundu kyo ng'ogamba bannange munneebase wano mpulira biganye bayibuli egamba nti awo enjuba yali egoloba Museveni n'afa wewa Museveni yeffe abakujjako mmwe mwina kyemuva mulaba Museveni byateekateeka tebikwatagana nammwe si wa mulembe gwammwe byonna ebibagasa abirwanyisa butatuukawo kati awo mulyoke mutegeere nti mmwe mulina okulwanirira bye mwagala kesisi ejja babonyabonya mpaka nga mukyekwatiddemu ne mukola kesisi gye mwetaaga poliisi ejja babonyabonya mpaka nga mukoze poliisi eyammwe gye mwagala ne mukwata ebintu nga bwe mubyagala Mukama buli omu musinkane nga bwakwetaaga abalwadde bawonye buli omu musumulule mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bina tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusa kimu ku mwoyo omutukuvu tusaba bye naffe ffenna eri abooluganda bonna biramu okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina Katonda omulungi w'ekisaba w'omukisa Mukama banjagalire mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge wambale ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu musobole okuyimirira eri enkwe z'omubi essuubi lya Uganda liri mu ggwe bw'onooba oweddemu essuubi
n'amaanyi n'okulwana kitegeeza Uganda bagitutte. Buli lw'owanika oba owadde oli maanyi okwongera okwegiriisa, buli lw'oyongera amaanyi abaako ekitundu ekimutolekako ekidda gye tuli. Okitegedde? Mukama abawe omukisa. Teri kalulu. Museveni avaako leero. Mbagala nnyo. Mwelala. Sigadde ndi muweereza wammwe ASP Asimubire. Mbagala nnyo. I sign out.